abatera okugoberera YouTube channel yaffe njagala okwebaza olwa amaloboozi ge mumpa ne feedback ge mumpa ekwata ku nsonga zetera okwogerako. Nateera nkomyewo okwogera ku ensonga abantu gye mwansabye okwogerako y'ensonga y'abasobozi ba Uganda abagenda mu kooti nga basaba ate baleme kusasula ssente ezaabo babeera beewozeewo. Ensonga eyo nga mugamba mundu asijogeddewo ku radio ne TV naye ndowooza kuba nti bannaffe abatukyaza oluusi bajja nga balina ensonga endala ze balowooza ezikwata ku bannayuganda ezisokka ensonga eyo. Mwayogera ku nsonga ya mwami BITATURE ssente zeewole South Africa miliyoni 10 eza dola ezifuusa 34 zaatayagala kusasula yazimwola. Era mu ngeri y'emu ne mwami Hamu Kiggundu naye mwawulira nga yeewola ssente KCB Bank n'agenda mu kooti ng'asaba aleme kuzisasula. Ekyo nno mawulire mabi eri eggwanga n'eri eby'ensimbi. Munaamanya mwami BITATURE y'omu ku bagagga buli omu be yeesiimisa. Nanyini Simba Telecom, Protea Hotel, Sky ne hoteli endala, musajja mugagga nnyo. So musajja mugagga yeyagaza. Mbu musajja mugagga. Abadde agogola abaana omulaba ku TV, omulanga ayogera n'abantu abayigiriza bakola ssente. Era mbadde balowooza mbu kiwaanyi okumula amawulire nga balaka balowooza nti balimba ebintu bye tebigenda. Kituufu ebintu bigenda. Ate era nabano okutuwa ku bano era yali ataasa bintu. Kubanga yasooka n'abanga alina omuyindi weeyolako ssente Uganda, omuyindi yali atwala ebibye n'anoonya ssente mu Uganda n'agulwa miliyoni 10 eza dola. Kati nga kikulaga nti banka zaffe wano tezirina ssente ziyinza kukuŋŋaanya miliyoni 10 baziwa omuntu omu. Oba nno kikulaga mbu tuli baavu. So kati n'adduka nga yalina okudduka n'agenda e South Africa gye yasaba kampuni eyamuyamba okwewola miliyoni 10 eza dola asobole ate okusasula omuyindi. Kati aba yeewola ssente ate asobole okusasula ebbanja. Kati wagenda okuyitawo emyaka ng'ebiri nga ssente zigenze miliyoni 15. Kati olaba myaka 7 ssente ziweze miliyoni 34 eza dola. Buli miliyoni gy'olaba eba biliyoni 3 mu miliyoni 7. Kati miliyoni 10 za biliyoni 3 alinga mu biliyoni 3.7 ogattako emirundi 3 ziba biliyoni nga 10 ali mu biliyoni nga 15. Ezo ssente zeetaaga okusasula abamubanja. Kakati otwogera ku ye lwakuba munene naye nammwe abalala bwe mutwe muli eyo bakubanja neweewola wali osasula neweewola wali osasula wali ogenda okwesanga amabanja gakutadde mu kattu. Obwo nno buzibu obuli obunene nnyo eri eggwanga lyaffe. Era ekiyakola n'addukira mu kooti omulamuzi Ssekala n'akkiriza eri kampuni okuba teyewandiisa mu Uganda tekkiriza kujja kujjawo mabanja. Kyekimu ne kibagamba Hamu mu KCB Kenya teyewandiisa mu Uganda ekitegeera tesaa kusasula. N'atatunuulya naye omusajja ono alina amabanja. Kakati ekyo kituswaza eri ensi yonna. Bajja kutuuka okuba nga tekyali muntu ayagala kuwola bannayuganda ssente ng'abalabanga ababbi. Ekyo njagala okukibabuulira. Era ojja kutuuka okulanga oli bw'aba akuwoze akuwolera ku ssente ku magoba amayitirivu kubanga akutya. Ekira ky'amagoba okubeera amangi awola kutya gwakola ki gwawola. Era bw'ayongera okutya ge magoba amayitirivu n'abala bajja kugaanira ddala. Eggwanga lyaffe kireeredde obuzibu okubanga wano tewali ssente kwe kuba nti gavumenti naye yeewola naffe evuganya naffe mu kalere k'okunoonya ssente. Kakati ate omuntu awola alaba gavumenti ng'erina emikisa emingi egy'okumusasula. Kakati obusente bwerekawo bwe tuvuganyako kyova olaba mbuolwaleero mu regioni yaffe ya Uganda yesinga erina ssente amagoba amangi ku ssente neewole. Ekyo kizibu eri eggwanga lyaffe, kizibu eri bizinensi yaffe, kizibu eri ebyenfuna. Ate n'ekirandoola ky'endaba ekiri mu kutigomya abasuubuzi baffe.
bangi beewola ssente nga nnyingi okusinga ebyenfuna byaffe bezisobola ne bagejja nnyo okusinga oli n'abanga azze n'abanga oba oleese ekidomola naye nga amazzi agaliwo lita mufuuza ekidomola nawe oba apangisiza kyabwerere oba n'opangisa baasi otwala abantu 10 kakati ate bali ebifo 5 mu 4 tolabanga lwose bannene kakati bannaffe kyebakola kyobola osanga no ziwoteri nyingi nga nkalu kuba bannayuganda tebanafuna kapasite esula mu ziwoteri ku weekend era abagende nga luwa basasulidde n'osanga ebifo bingi nnyo bizinesi nyingi ng'olaba nga abantu bakasitoma batono kale bakasitoma beera batono nga ssente neewole ziba zituuse okukulema okuzisasula kakati kyekyo ekiri ne ku bannaffe kati munnaffe ono bwe yagenda wano nga alemeddwa okwola agenze South Africa aba South Africa okubeewolako kubanga bo enkola yaabwe ya advantage ya capital nti bomba oluusa sente bwe zikulema okusasula bajja ne bafuna obwannannyini ne bayita equity agundi amabanja gaabwe ne bagakyusa nabo ne babanga nabo bateeka ssente mu bizinesi kakale kigamba mbu kyekimu ku kyasikiriza mwambi BITATURE ogende South Africa n'oba nga tolina kuteekayo gundi okuteekayo byapa byo bya ttaka neki kyebalowooza kyekyali kya ssente zo okukola ki okuyingira okufuuka bwezitu kirowoozebwa mbu ssente ezo kizireetera kubanga buli oba otandika buli ssente zigenda zivaako amagoba n'amagoba gatandika okuzaala amagoba gye bayita compounding interest kati ogenda okakana nga ezibadde miliyoni 10 nga ziri miliyoni 34 kale egikufuukira ekizibu kyova olaba kakana olaba nga naye ebintu era abantu baloza nti ebintu bye tebisobola kugenda ebyenfuna nga bibi era olaba nti waliwo n'omusango ogumu basinga kunenya looya we mutemu amagezi malungi abasuubuzi ba Uganda babagamba nti balooya bamanyi ebintu byonna era buli kyagendamu agenda looya n'ebintu by'ensimbi ng'ogenze ne looya nebeera n'omuntu kafulumbye ssente nti bwe mugenda okwogerezeganya ssente ng'omuntu ono ssente azimanyi nga ssente azitegeera n'asobola okumanya mu ssente amagoba gali gatya nti amagoba ge bakusaba bizinensi yo oyina obusobozi obukola ssente zivayo n'amagoba ne gavayo naawe n'ofunako n'atunuulira mu ssente bakusaba ozizza buli ddi emirundi obudde bwakuwadde obw'okuzizza osobola okuba nga mu obudde osobola okuba nti bagaa buli mwezi buli mwezi oba ofunye amagoba osasule bubagaa buli wiiki oba ofunye amagoba osasule bubagaa buli mwaka oba ofunye amagoba osasule kati ebintu ebyo abasinga tebabitunuulira n'abanga alina bizinensi egenda kutandika kuzaala mu myezi 6 n'agenda n'akima ssente nga ssente zigenda eyetaaga kusasula buli mwezi n'agenda n'akima ssente ng'oluusi kyagenda okuteekamu ssente amagoba gaakyo matono ate nga yerooni nga magoba mangi kati ebintu ebyo bw'obeera tobibaze bye byosanga ng'ogenze mu kateebe k'amabanja ne gakutuka ogenda okukakana ng'amabanja gafuuse nga kibuyaga atwaliddemu n'ezizo kyekyo kyolaba ekiri mu ggwanga muno kati eno embeera bw'etuuka bannaffe gye balimu abasuubuzi abanene kubanga abamadi balese n'okufuna omukisa nga bwagenda ebweru bamuwala kubanga mu nsi z'ebweru amagoba galiko wansiko kati bw'ogenda ng'ebulaaya ssente bazisabako ebitundu 4 ku buli 100 wano Uganda zituuka n'okubitundu 36 ku buli 100 kakati obanga ofunye obwesige nga basobola okuwa gali ag'ebitundu 4 ku buli 100 kiba kitegeeza nti bw'ojjaano oba yadde osobola okuvuganya obulungi kati bwe tunaatuuka mu mbeera nga buli omu atya bannayuganda nga bati abanigeria tujja kutuuka okubanga tekyali atuula ssente ezo ez'amagoba amatono bwebanga bazituula ekifo kyennya nga naffe batusaako obukwakuliza obuzibu nga bongera gamba naawe mpayo 15 ate bw'onaazimpa ayitandika okusasula mangu kuba tubazudde nti bw'omulwa ne ssente zibalema okusasula so n'olwekyo nti bino ebigenda mu maaso bya buswavu eri eggwanga bigenda ekikolwa ky'abasuubuzi bannayuganda kigenda kuleetera obuzibu ffe okunoonya ssente ate olwedde mu ekonome
etalina ssente era tujja kubeera mu kattu tujja kubanga tusigalidde mabeganga eggwanga so kyalibadde kikulu kooti zaffe zireme kukozesebwa mu nkola efaanana bwetyo kubanga olwaleero ensi yafuuka kyalo olaba olwewewola mu banka nawano tulina zebayita financial card bwewewola mu equity financial card ye ekirikodinga mbu olina ebbanja bw'ogendera mu Centenary bw'ogenda mu Stanbic bakugamba mbu eri bakubanja ne mu nsi yonna bwekityo bwebamanya nti abantu abava e Uganda mubeetegereze kubanga buli gwe munyaga abuulira banne nabaga nti abasajja be Uganda buli lwolaba kalanti ng'ava e Uganda mutunuulire n'eriiso jjogi bajja tutunulira n'eriiso jjogi bigenda tuzigwalira awo nno wekyetaagisa gavumenti okuddamu okutunuulira structure ya financial sector eyongere okuyamba zi banka ezaffe ezawano zongere okuba ne ssente n'omuzizi okuba ne ssente ogusobola okuyamba abasuubuzi bawano zongere n'okuyamba okulaba nga n'amagoba ku ssente nga nazo zikola ki amagoba ku ssente nga nazo zigongera okubeera wansi naye ekirala kyetaagisa nti twetaaga okubaawo abantu abasomesa bannayuganda ku bizinesi opportunity abantu bakwate ssente abantu banyamanyi okutandika bizinesi n'ekintu ekisinze okutta bizinesi ze Uganda kyekintu bwe kiba naffe bwe bakwata ssente abantu bazikuba ngeri y'amateeka ssente abantu tebamanyi weewola weewolera ki magoba gegenkana ki obukwakulizo buli butya n'osanga omuntu agenda okwewola ssente nga kubanga olwaleero bw'otunuulira n'emisoso egyetaagisa ebipapula okuŋŋaanya ssente oyinza okwesanga ebitundu nga 5 ku 100 oba 10 nga kumpi bigenze mu prosesi ey'okuŋŋaanya ebintu ebyetaagisa empapula okulaba nti ofuna looni ate n'ogiraba nabakuyambako mu zibanka ate nga nabo baagalako kakati ogenda okusanga nga ssente eyakimye miliyoni ekuwa otutta emitwalo 8 naye ng'ate mu kusasula bo bagumbitawo watutta miliyoni ne kati ng'okozesa emitwalo 8 kakati ate baagala emitwalo 3 amagoba kiba kitegeeza ndi akati weetaawo okunoonya emitwalo 5 kati kiki ogenda okukola okola emitwalo miliyoni emitwalo 8 nagali 2 abasajja ge babaadde okugulirira n'ogattako n'3 omala ogasatu obeera wa mukisa awo oyinza okukoma ogenda okukakana nga gw'olubeera okolera bamanerenda so gavumenti weetaaga eveeyo tulabe buki bweteekateeka ebyenfuna byaffe bisobola okulaba nti abasuubuzi baffe tebalabika kubanga abaffere mu nsi endala ekijja obbayitera erinnya ebbi ate naffe tuleetera eggwanga ebbi n'abala abava emabega nga batandika okunoonya ssente kubanga ekyo nakyo kiteeka ekifaananyi ekibi eri eggwanga ekifaananyi ekibi ekyo nga ate oluusi nabo kubakubulya nsonga zaabwe baba bagezaako okugeza okulaba nga beetuuka nga balaba akaguwa kabali mu bulago so neyanza nnyo neyanzege nja kwongera okulabanga nga buli kiseera tujjayo ebintu bye tulowooza nti bikulu eri bannayuganda bikulu eri mu bannansi mu ngeri zonna okulaba nti tuzimba eggwanga lyaffe n'eyo Uganda gye twetaaga neyanza nnyo neyanzege